Oli kuwasa Emma YouTube channel, subscribing, liking, sharing a video eno. Tuongere ko twesomesagana. Yes channel yafe yo kubinayomberayo. Bera nga bukimo bango kikwasaganya. Ngine Kojja. Nya. Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Kale sebo. Usangibwa wampozi. Nsinganibwa bwayise ku Kikuba Arcade. Okay. Kwe kiziranye Taskin Supermarket wagulu ku room B3. Eddagala lyonna gyeriri. By the way tetukoma kulya kisenge byokka. Tuwabula ne ulcers, pressure, kabotongo n'ebirala. Binje endwadde zonna ezaagwe era ffe tuli ba mazima endwadde gye tutajja kusobola kukolako tukigambira nti tetujja kusobola gikola ki gikolako era nsobola no ku simu yange 0704 34 32 91 nkubira ku mache obango yagala okufaako kitegeera tokuba kiro akubye kiro simuwera dala respect manya oyo musombo yi wabula gwagenda okugula gwe nkubira ku macha nkubira dala manya nti lwaki okubye ku macha oyagala kugula ddagala era wasuze bobi oli serious era ofunye okubye ku macha osolo ofuna time ekola ki egule ddagala nja Kojja ennaku zino abantu bakalakata bannaabwe naye waliwo kibayita okugwebakuli abasajja okunnanga obusolo bwa bannaabwe n'abakyala okunnanga obusolo bwa bannaabwe eyo nenkola y'ebintu yali wane waffe tebadde common tusatubigidde mbulu mu vile tulaba kakati soko omulire omuze guno gwebakuli n'okunna obusolo bw'abasajja gutandika gutya wano okugwebakuli n'okwenona obusolo tekyandibadde kibi era kirungi by the way nseekula era okukoppa mu laavu oba okukoppa mu sexy kirungi nnyo era buli alina omwagalwawe kirungi akyemanyiize okukoppa ekirungi okitegeera n'okyengera kuba kakati okusika kwalinga kw'Abaganda n'okimanyi nti kati kubonye ensi yonna n'amu bazungu yes kubanga bakizuulamu obuki obulungi akupisuuka amazzi kyali mu Banyankole okitegeera naye kakati buli omukyala atapisuuka amazzi oba mukazi eyo pusi kapusiko tekalina gye kakutwala yes ekikuleeta gye tuli ononye Kojja Bashir pusi ebengerimu amaki olutabo lw'amazzi kakati tudda ku mulama gw'okugwebakuli omulama gw'okugwebakuli kirungi nnyo naye kyetaaga okikole ku muntu omuyonjo ate omulamu okimanyi nti abakyala ku 100 pusi abakyala oba bakebedde ku 100 osobola okusinganako abakyala 4 abalamu mu pusi nga basigadde bonna balwadde wansi nti pusi zino zina amazi agaziyonja ngazo zina self cleansing naye abakyala balina infection engeri gye bakozesa ebiyiga ebyo omukyala olaba ebitundu bye ebyekyama biri open buli kancafu akamugwako kamulwaza ate Katonda yatonda pusi y'abakyala munyo egumira obulumiriri ddwaniro omukyala aba ne mabwo wansi ngawulira li fine era omukyala watuukira okuwulira amabwo wansi mukwano gwange kiba kisusse yes era buli mukyala yenna muwadde homework akwate aba alina essimu ekuba bulungi ekifaananyi yeekube wansi pusi weba nga myufu ndwadde agomabwa walaba soko ene mkarono gami walaba kana kandu ka TikTok mwana kagira ati niye kubekifane bajja ko bemi wonkole bwebera myefu ebandwadde puse nomo eri nomo etekedwa kuba mu baby pink pink kak baby pink kakati obumeremere bwolabayo obweruyero obumeremere infection omukyala solo kwe kubanga yes eri baby pink nengeri mu obumeremere obweru eye candida bade manyiga bamasavu oye candida eri daga tulirina eri janja ba candida omukyala alina ya amabwa wansi oba alina candida olutalo lw'okumumazisa lujja kuba luzibu olutalo lw'okumuleta amazzi agapesuka lujja kuba luzibu olutalo lw'okumuteeka mu feeling eri anyomerwa ekikola tujja kuba kizibu lwaki kati abana amabwa gali gateewulira nti agalina bw'omulumansinga wali najja bulungi nnyo ekitegeera kati woleeta akananka akasolo kuyingira bwoti otuuzeemu olw'okubanga amabwa gali tagawulira direct tigamuluma wabula ate gakkakanya feeling ekitegeera kati alabirawo nga obwagazi bukendedde tebubulide ngabula awulira takyanyumirwa takyafiringa nga abaddaali tawulira pain tawulira buwoomi abeera awo katudde kununa ebakuli kakati omukyala
okumununa abagala n'okwenuna ebbakuli omusajja okunuuna omukyala n'omukyala okunuuna omusajja by the way mu laavu kibi nnyo omukyala omusajja okunuuna omukyala omukyala n'atakunuuna lwaki kiba tekyenkanyenkanye abanga kwennyadde kwagamba kale nga nyongerezeko kino nti bwe tuba mu kikola ky'omukwano omwagalwawo buli kyakusabye olina ekimukolera newankubadde tokyagala newankubadde tekikusanyusa waakiri kikolere seconds mmeka naye ng'okikoze bw'onaagala n'okukolera omwagalwawo kyayagala kyakusabye ne bw'onaamukolera ebirungi ebifaanana bityo omwoyo gugenda kusigala ku kiri kyewaganye era byonna tagenda bisiima byonna era tajja kumuuko agenda kiwankira atinoonya awalala anaakimukolera newankubadde nga kasabye kabadde kati mutuba mu kikola ky'omukwano omwagalwa buli kyasaba kikole omwagalwa bwakunuuna gezaako nawe omukole ki abakyala bano be basinga okuba selfish mu nsonga eyo nti ffe tubanuuna n'atakunuuna omwagalwa bw'oba tuyagala kunuuna musajja tomukkiriza nawe kukola ki kunuuna birungi kyabiri mu kunuuna kyekisooka otyo kubanga bala nengamba kyekigenda mu maaso ekisooka teri kifiiringisa bitundu bya kyama nga mumwa gusinga n'akasolo yes otyo omumwa guno gulinamu ebbugumu olulimi luno lulina enzanyisa era kyandibadde kirungi kalikuba nti abasinga tebamanyi kunuuna baluma bulumi oba olina yonka ng'alinga asika ebbeere jjukira sikini yeeri eri so sensitive amannyo gano olina nago galibadde galina wakati gwe gakolayo naye olina okuba omanyi olina okuba ne tekiniiki oba omuyiiya creative tuli mu bbanguliro njigirawo kulimi kano ndagemu olulimi luno kakati gamba wano kasokera ku kissing ya mirundi ebiri waliwo kissing nga tonnabatteekako ddala mu mwagu naye ng'ogusembezza olaba n'empewo eva mu kamwa gwe gireete gire owulira otya kati sooka otomeze ebbugumu ng'omuntu tonnamukola ki tonnamuteekako goni sooka omutomeze ebbugumu eri owulire bwe yeesika yenna otegere mpulira ajja kulaba owulire nga waasuukira oluvannyuma leeta olulimi ng'oluleeterako n'ebbugumu ng'obbako luki lubbe otandika okuba ng'akomba kati ebinyeebwa otutte nja battira tugenda mu maaso okitegeera kakati bw'oluvannyuma tandika okuzanyisiza olulimi luno kati tugeza nti omusajja yakeesinga omukyala kati akajja bbiini ako okalaba kakati tandika kati olulimi luno tova lulekera oluzanyisa wabula luspacing lukati kajja bbiini kati lunyigirize n'olulimi kakatandika oluzanyisa naye nga olulimi luno olukatidde kajja bbiini koli luzinoli ojja kula omuntu beyesika etegeera beera ngaera owulyanga pusi etandisa ebadde enkalu ebikkula netandika okucappuka by the way okucappuka eyo sawundi nkulu nnyo buli muzinyi mulungi alina kibi nnyo okuzina nga ecappuka kibi nnyo okuzina pusi nga nkalu waaka ku muzinyi aba kwa muzinyi gunze nga mbikola nti ebi mba navudde nayo dda mu kituli ngozewa feelings z'omukyala zonna ziri kungulu era kibayita okuzina pusi kwe kuzina kungulu bw'oba omanyi okuzanyisa ku mukyala kungulu kuno oba omanyi okuzina pusi eri waka mutono nnyo bwekuba kusanyusa mukyala omukyala eri waka tugendayo kukumazisa kwa kusemba okukoleta amazzi gali agokusatu agasemba era ate si buli mukisajja nti ogenda kuyingirayo ogenda sobola okumazisa mukyala olw'ensonga nti okumazisa kw'omukyala kwalimu muli akananka bakaita akabojjambolo akaba koli ku ntobo tosobola kekweka wekawulira omulabe ngajja nga kadduka kekweka era ensonga lwaki abakyala katya
Okamala kakasanti omusajja gwolese mumpi ne kalo kakavene katandika obukira ne katawanya nnyiniko singo jango oli muwambo kadduka ne kaka mama balese olutemu akabajambo era kakati nawo omusajja ate waka obusomo mungi tujagenda tujali ku bakuli kati bakuli omukyala sajja bwo ononye bulungi omukyala n'omuzanyisa bulungi n'olulimi kyangu kyo bwovayo booti teta akasolo kunyenya bunyenya amazzi agajja kujja ekitegeeza emu ku nkola ennyangu esinga okubeera ennyangu okuleeta amazzi agapisuuka bakuli gwe ginuuno giteekebwa yes kyekikola kyekimu kati ate tuzze ku mukyala ng'akeesinga omusajja awali abamanyi otuluma n'akuluma ennyingo kibi n'owulira ng'ofa kibi amannyo bandigasimbinga batya jjukira amannyo gano galagano wali olabyeko embwa ng'esitula obwana bwayo oba pusi egisituza amaki naye olaba tegayingizaamu egajjako sharpness n'egiruma nga etaddemu okusaasira ekitegeera kati amannyo gano kirungi omukyalo okuba ng'aluma naye nga taluma era bandirumyenga kuno ku nnyingo ewasooka ku nnyingo kuno tosaagirako ku nnyingo kuno nga omusajja woteekeddwa okwegendereza akajabbini k'omukyala nti wokadamejinga kagenda kutta byonna n'omusajja bw'omuluma ku mutwe kuno oba oyonoonye byonna n'obwongo buba bunyiize okuzza happiness eri tekyayinza kudda nga ne bwaneekaka olina kuluma wansi eno weno wansi we wati ng'ate toluma ng'onyweza kati oteekako amalusu gawo egaseereza kati amannyo gano negano gaseerera ku malusu kuli ekyegeera oba okuba nga ayonka kati omukikyala alina okuyonka nga zubula eno eyita ku lulimi kuno omukyala akati omukyala basobola okuba nga tensokaire mu ddookoli omukyala oyo waba nga asosese mu ddookoli eddookoli lino lirina oluzzi oba olulusu oluseerera olufaanagana ng'olwa wansi Kojja obadde okyaŋŋamba nti okwennyala kyo kimu kukola bitya okwennyala kye kimu ku bikwata kyakutano kubitta omukwano era omuntu atenyinyala aba amanyi omukwano kyokka omuntu eyenyinyala kyekimu ku kimulimitinga okuba owakabi kasita wenyinyala omwagalwawo mpulira kati mbuuzaamu lwaki omuze guno ekikola kino ekyokunuuna kikyase nnyo okunuuna anti kirungi kiwomesa omukono gwe bakunuunako baali bakunoonyeko nali nfudde toyagala kiddemu kubeererawo amanya era singa nfunewo nga banna ne bannuuna kirungi mpulira lwakuba nti nze kincunya kikucunya kitya mpulira nga gwe banuunamu omwoyo gwange nga ogutwala kati saagala kunuuna mwoyo gwange guntwalako ekyamazima era ebifo ebyo bibirinza ekifo ekimu kyo nina time wenkikola ki wenkyagalira era nkigamba nti kakati hani oli oyagala ntuuke kati kikola booti ekisooka tekikaluubirira kati okukwata kuoyo ginuuna wayo okunuuna era mbabala nobabala ate abaali bakikoze banswama buswami okutegera ng'agivubise mukama nenwana ng'ayagipakidde danywezeza kati n'oludikya lwe nayogereraawo nze munange nkaaba kati ngira wayogera bugambo kyalo omwana muwala yajja n'ankwata subula nange ndukula ng'agipakidde bami tukuluma tukukutulirayo mukwano bami tukusigisa mukamwa ontwala onsitu omalawo okuganga wabula kato mugabire eddwaliro gwe omuntu okunuuna zobula walogenda gaba eddwaliro zobula omuntu okunuuna zobula boba omukyala oba bebimu omukyala obanga oyagala omusajja wo muwamba mubimu kubiwamba kwe munune eri romantic etali yokuluma munune ate kiraga nti kikunyumira by the way ekintu kyo bw'okyeteekamu kituuka nkifuuka ku ggwe nawe kenyiri weweemanyiza okunuuna omukyala wotemetuka nga omisinga oli oyagala kunuuna bunuunyi mukyala era tulina pusi nogamba mama gagiwatema oli owulya nga oyagala giswala
ate era ekigambo ky'okununa bw'okyemanyiiza omukyala bw'obanga feelings zikubuze sooka ove ku mugambe hani sooka olindeko situkawo kwata zubula ginuune omukyala tasobola kunuuna zubula ya musajja n'otafuna feeling egirawo omanyi ni kigireeta nti omukyala bw'anuuna bw'ati zubula enensuuka gyesuukira kati omukyala natandika okubyamu yiibwa atya ng'enzizeeyo of course aba yazzeemu danafipikinga kyekimu n'omukyala n'omusajja bw'akiisinga zubula n'agigwa pusi n'agigwa ebbakuli n'agikiisinga automatically akasolo akabadde kagudde kaddirawo ayo kaba n'amaanyi nodda ng'oli mupya kati okwegwa ebbakuli kiri niwalinga emibiri buli omubanga abaluuzinga omusajja ogudde akasolo nuna pusi y'omukyala omukyala oluuzinze feeling tokyaziwulira kwata zubula y'omusajja aho nkufunye bulungi nnyo kati kambuze ekibuzo kimu abantu baffe tetubeera nabo oluusi omutumiza bw'abanga abadde ajjabuzi bw'ati yandisoze kunaabako nga tanaba kuyingira automatically omukyala yenna eyatuuzibwa ku kitooke olina okunaaba bw'oba tonaabye making sure nti oli fine kibi nnyo omukyala okugenda obugenzi nga tonaabye kibi nnyo omukyala okumwagala omusajja okuwuliramu yadde akasoo yadde bwe kati kimunyiiza nowoliba mulungi ng'ofaanana otya nowoliba ng'oyambadde efaana bitya weekubipa naye nga wansi ovaamu akasooka kabe katya bwe kati ekikazi ekifaanana kye naye nga tekiwunya pusi kiba kikusinze value era omusajja asobola n'okulemerayo naye ngaekyewunya ekyana kyola nakyagadde tekiwunya kasolo naye bannange nina esita wakabe awunya akasolo kikutape banna donabena omukazi bwawunya akasolo nentunula ye ekutama nenfanaye ate omukyala bwawunya akasolo atamanga wali otamiddwa ku kika kyemmere nga nebaba bakifumba ku muli wano owulira nga oyagala kubuza balansi omukazi awunya akasolo atama omukyala awunya akasolo kibi era kyabulabufu nze bayithawo omukyala okungamba nti kamala okunaabako okutazaako oba omukyala okanga okisooka olindeko ekiyigo kiriwa mpa ku mazzi nkuweerawo respect era gwe njesungira nawo manya olina byontaasizza kati waliwo abasomesa okusomesa okufu bubonaaza pusi esanyalala enyogoga biri alinyanyawo kafodo ng'embwa ezo nti oluba okuvayo nga mutandika kikolwa badde nga mamusooka kweyaniriza akadde ako ne muteekateeka emmere mama mumalira lumansi nga tennakyamuka guli mubiri gwagambye nti ava okunaaza pusi mulambo yafudde oba omusayi mulamu gutambula kuba omubiri guli automatic omubiri guno bwe gubeera mu bbugumu gunnyogoga bwe gubeera mu mpewo oba n'oguyiwako amazzi gukola ebbugumu okitegeera era oli oliwo okuyiwayo amazzi okunaaba bwati automatically ng'ebbugumu lijja ate omuntu omuyangamba nti nali gasaganya okunaaba amazzi ganyogoga nangamba kasolo abo obuguma yes kyanaaba era anaaba amazzi aganyogoga nanaaba amazzi agabuguma bwobanga mwehaginze feelings zaabwe tezifaanagana haga y'omuntu anaaba aganyogoga enyuma nnyo ewooma wulya nga akabugumu akafuba kawooma kyokka ate anaaba aganyogoga obanga haginze eddami oba haginze ekitooke oba haginze omukadde hagayo omukadde n'omuvubuka eyawukana kakati ebintu ebyo binene kale sagala kuzako mukono kujja gattako next time tusambala tu just stupid bino bingi sexy mugazi tujja mbonyi byatu mumaleyo mubere kujja mwera kale sio